Tugenda kutandika love story ya brother. Omulundi gwensooka okwogera naye yali video call oluvannyuma lw'okumpeereza voice note eyalimu ebigambo bino. Mwami Soze, kiwulikika kitya ng'omulwadde azze mu ddwaliro lyo n'atuuka okufa oba ogenda okumutukako ng'amaze okufa naye ng'azze mu ddwaliro lyo okuyambibwa? Ekyo kyasooka ne kinsika ebirowoozo. N'ayogera ebigambo ebyaddako. Nwanye olutalo, love story agenda okugituwa akola mu security. N'agamba nti nwanye olutalo. Actually yagamba nwanye entalo. N'amentioninga ezimu ku ntalo ez'amaanyi ezizze zibeerawo ze yeetabyemu n'aziwangula. N'agamba nina amaanyi mu kulwana entalo era Katonda ansaasidde nnyingi n'ezisimattuka. Naye waliwo olutalo olunnemeredde okulwana lwenzikiriza nti ddwo lumpangudde lwe lutalo olwa laavu. Kyava ngamba nti Sozimo nkwetaaga. Ngenda okugenda ku video call mu kumutunula n'ensooka mutiisa amaaso. Nja kugamba oluvannyuma lwaki namutiisa amaaso. Naye ne mba muvumu ne twogera. Love story eno nsaba ogiwa obudde. Si basajja bangi ababa n'obuvumu okuvaayo ne ba opening up. Kubanga tuba tubalabanga abatiitiiziye, tuba tubalabanga abalimu olukazikazi omusajja aguma. Ne mbagamba nti obwo bwe busirusiru obufumbekedde mu ndowooza ezimu ku ndowooza embi ez'ekiddugavu oba ez'ekifirika ez'okulowooza nti omusajja ateekeddwa okufa na bizibu bye. Ne mbagamba nti ezimu ku nsonga zenzuula lwaki abasajja oba oli awo tebawangaala bw'ogeraageranya n'abakazi. Babwatuka bwatusi naye okubwatuka kuno kubeera intano kwa munda ng'omuntu bw'afuna accident n'ableedinga. Nkitwala nti abakyala bafuna accidents ne bableedinga ne bafuna cancers ne bafulumya. Abaami be bantu abafuna obubenje ne tubalaba nga bali fine. Ne muyaayaana nga mutwala bano be mulabako ebiwundu ono nga mulaba ali fine n'okwogera ayogera. Naye oluvannyuma lw'essaawa nga muconcentratinze ku balala ono mugenda omutuukako nga mufu. Bagenda okukola postmortem bakebere nga babagamba nti ono yableedinze naye yableedingidde munda kati ebiwundu mwabadde temubiraba. Kyava mutamufuddeko kubanga yabadde ayogera naye nga yafunye clot omusaayi gwafulumye naye nga guli munda muli. Kyeyavudde olw'okuba teyafunye bulungi attention. It's late. Ezo ze zimu ku ngeri ezitta abaami. Nolwekyo avaayo n'ayogera tuba tumwaniriza mu lubu olw'abo abafuna accidents ne bableedinga externally ne bableedinga ne tulaba nti ayina ekiwundu wane tubako engeri gye tumuyamba. Nze Sozimo akwaniriza ku channel eno osangako love stories. Bantu bavaayo ne boogera obulamu bwabwe obw'omukwano obwa ddala. Emu ku stories zenjagala okutandikirako nga tugenze mu lubu luno olw'okuzannya stories zino ze tuzze tuwulira. Yemu ku story ate gwe gy'otafunangako mukisa kuwulira. Era love story eyo wano sirigirwaninga. Njagala okuba nga ate gye nkuwa mu kiggula luggi. Then nkutwale ku official love story gye tutandika olunaku olwaleero. Mu biseera ebya COVID waliwo omusajja, this is a true story. A true story. Mu biseera ebya COVID olonjogera 2021. Mu biseera ebya COVID ebintu bino byenjogera byabeerawo mu bitundu bya Uganda ebya Eastern. Omusajja ono nga mugagga yabeerako ebweru n'anoonya ssente ze ne ziwera bulungi n'akomawo Uganda n'abaawo byateekawo. Bwe njogera ku byateekawo njogera ku bizimbe, njogera ku bizinensi ennene. Ate ataaganyizibwamu afuna okutaataaganyizibwa mu nsigo. Era oluvannyuma lwa bino bwe nawulira ebintu bino mu bujjuvu bwabyo nenzijukira abantu abaali bagamba even nalasomanga comment section nga bamugamba anywa eddagala nga bagezaako okulaga nti ebimutawanya si nsigo ekimutawanya siriimu
nga bimanya abantu baba n'endowooza zaabwe ne bazitukakaatikako ne balowooza nti batutegeera nnyo n'okusinga bwe twetegeera. Nze omu ku baafuna omukisa okubeera close ne Evelyn Lagu kyasigala kimpa confusion. So ng'ate ebyokugendanga ekiruddu nali mwerekeddeko, nali mbaddeko ne twawukana ng'agenda kiruddu nenya why. Kakati nkuzza ku ono ow'omu Eastern agenda alwala afuna obuzibu n'ensigo ye nga bamugamba nti ensigo eno olina okukola bino na bino, naye abantu era nakino nakiyigidde nnyo ku musawo dokita nagamba nti mukozesa nnyo habo, naye habo oyo bwe mumukozesa nga tukubuuza nti onywedde ekipimo ki nga sina answer. Nagamba nti abasawo abazungu balowooza nti bali against these herbalists oba abasawo abajjanjabisa obutonde. Nagamba obuzibu bwaffe tukkiriza kubanga n'eddagala lye bakozesa zino empiso zino empeke capsule na biki era eddagala liva ku nsiko eriva mu miti eriva mu bikoola eriva mu bimera naye erigezeseddwa ne lipimibwa nti omuntu yeetaaga kipimo bwe kiti. Kati nkuzza kwoli nga oli afuna okulabulwa nti wettanidde nnyo bino ebintu bya habo naye waaligenze n'olagirirwa nga bwe bakugambye bw'oba okola naye leka kubiteekamu magezi go. So naamupredictinga nti oluvannyuma lw'ebbanga bwe riti nga tokoze bye tukugamba nkukakasa bino na bino ojja kubituukako. Tubaaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa ebira biri mu mannya gammwe. Mwabijjeeyo eri mubali abaabaguza. Naffe mwakomyewo abaatugulako ne mugaa era nange Kyala Dembero wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako. Abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali abaabaguza. Gwe wenna liyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembero Properties and Associates. Office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Oluvannyuma lw'emyaka ena kati bino byenjogera biri mabega wa 2021 ngenda kutuusa ku bya 2021. Oluvannyuma lw'emyaka ena olwo tutuuse mu 2021 awo covid we yanyinyintira nga omusajja embeera esajjuka olwo agenda ogenda mu ddwaliro nga bamugamba nti amazima amatuufu kali nti ensigo yo kati nfu era enfusigo eno yeetaaga kati ensigo. Omwami ono yalina omukyala official mukyala n'abeerayo n'omuwala n'abeerayo ne girlfriend ono kati concentration yange oba concentration mu mboozi gye nkunyumiza mu kigula luggi gisse nnyo ku girlfriend ono okuzaako emabega yali mwana ow'obuwala eyakuba ekyeyo yakuba obwakadaama nga bwe mubikola abamu abalaba sheeno n'akola kasente ke n'akoma kati n'agwa mu mukwano n'omwami ono. Bwe mba njogera bino nga girlfriend owulira bino ne bikugwako nkunoonya munnange nga bagwa mu mukwano. Kati ono omwami bamutegeeza nti ensigo yeetaaga okufuna ensigo endala anoonya abamubiyambako okumuwa ensigo and all that anoonya era eddwaliro lyalina okugendamu take ne Evelyn Lagu gye yalaga. Abajjukira Evelyn Lagu bwe baatuuka bamugamba nti singa bamukyusa ensigo ne bamuwa ensigo endala process eyo teyali muntu wa kugisimattuka. Baawulira ebyo mwabiwulira twamukyazaako ku alternative show n'abyogera era yavaayo nga balaga nti banamutwala ku operation eyo emikisa gy'okusimattuka gy'emitono. So n'abeera kakati nono yalina okugenda ettake. Mu biseera ebyo ebya covid mujjukira embeera eyaliwo nga business zeesibye abamu kubaasinga okukosebwa be bannannyini bizimbe ba landlords. So n'omu kubaatawaanyizibwa y'ono nga yeetaaga ensimbi baasooka ne bamulagirira yali operation yalina okumukolako kuba alina omukolako okw'amangu
kati njogera si mu ngeri ya kisawo njogera mu ngeri ey'omuntu wa bulijjo kuba terms ez'ekisawo wano ate siri mukugu mu kyo kati alina process gy'alina oyitamu esooka gye bayita dialysis is it dialysis si dialysis munnange mmanyi bya ndongo na bya production this bali beetaaga miliyoni zaalimu 3 bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture baali beetaaga obukadde bwali 3 omusajja ono alina ebizimbe n'ebimu ku bizimbe bye byali bipangisibwako abantu abagundiivu ab'amaanyi nga sente asobola ziweza so omu ku booluganda ayingirawo amukwasizeeko ne bagikola kati oluvannyuma ne basalawo nti bagenda kubanga bamunoonyeza ensigo omuntu yali atandikirwako okubanga amuwa ensigo ye mukyala we omukyala n'agamba nti ntayi ensigo ntayi ensigo ntayi ensigo ntayi n'agamba kati waliwo awo omuntu omu gwe sijjukira mu story waliwo omuntu omu awo yali relative kati baafuna nga balina okufuna oba abantu babiri abagenda ndowooza ono bwegaana ono bwe batakwatagana bwe bityo kati omuntu omulala yeesowolayo okuba nga amuwa ensigo ye girlfriend we nagambye concentrating nnyo mu mboozi eno oconcentrating ku girlfriend mu process eyo n'okugenda waliwo owooluganda lw'omwami ono eyeewaayo ng'ali bweru yali Bulaaya neyeewaayo okuteekamu ensimbi ze ezaali zitaka wansi wa bukadde 600 balina okubeerayo emyezi 6 omujjanjabi omulwadde abagenda odonating ensigo 2 processing nga mpanvu mu bwangungu okubikukatingira short omwami baamukolako era girlfriend we ensigo y'omuntu ono mulandoza relative bali mu kukwatagana naye so ensigo yakola ya girlfriend we teyakoma ku donating nsigo kyokka naye ne sente yateekamu kubanga nduza yateekamu sente ezaali close mu miliyoni nga 10 girlfriend kitegeeza akasente konna ke yali azze Buwalabu yakasaasaanyiza ku mwami lwaki ndeese emboozi eno nabagambye emboozi eno zezimu ku mboozi zezimu ku stories enjala okutandikirako nga tuzannya movies nga tuzannya stories ino into reality 1 okwongera okuyigiriza abantu bano practically 2 okurespectinga abantu bano abavuddeyo ne batuwa stories zaabwe nga tulekawo ebijjukizo ng'oli agambye nti that love story gy'olaba runninze that movie gy'olaba running eyo web series eyo yenze buli kimu kye boogerako oyo yenze Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo. Bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp
eri 0708702198 njiddamu 0708219798. To cut the story short, bavuddeyo omwami ateredde azzeewo n'emirimu gye gitambula kinnawadda. Mbuuza nti girlfriend byakkirawa era oli mukyala mukulu yamumma ensigo byakkirawa. Wenjogerera ebigambo bino omwami oli ne mukyala w'omukulu batudde entende. Omwami ono ne girlfriend we baayawukana ate bubi nnyo. Mbuuza nti batya sente zino ze yamuteekamu ng'oggyeko ensigo teyagimuguza. Ne sente zino ze yamuteekamu olwedde byali byekutte n'amugamba kati katukozese zino bw'onooba oteredde tujja zizzaawo. So bamaze process yonna myezi 6 bakomyewo omwami ateredde atandise okukola bulungi emirimu gye business zeemu zitambula. Omwana w'obuwala Kadaama amugamba nti sweetheart twali twayogerako ku sente ziri zenna kati ndowooza kati olikavali nze nsaba tukole enteekateeka ey'okufuna akasente kano mbeeko kyenkola kubanga embeera naawe ogiraba nga bwebadde nalina plan zange naye tebyasobola kutambula. Omwami awo we yava ng'amugamba ye amuwa $3,000,000 tasobola kugamba nti yamuteekamu sente ezo zonna. Byali biwanvu byaggwera ku poliisi byaliko ne mawulire ebyali ennyo mu mawulire ate biri ku ludda lwa mukyala. That is a story for another day. Ebyali mu mawulire ennyo byali ku ludda lwa mukyala mukulu, but that is a story for another day. To cut the story short, omwami yakwata ebintu by'omuwala n'abimukasukira ebweru. Era olwayo tebali bombi. Naye omwami ensigo ya girlfriend wa kyakaalakaala nayo. Nawulira emboozi eyo neŋŋamba nange ensonyiwa. Ne mubamu omuntu gw'oyagala omusoberere omusikemu ensigo yo. Omugani kakati genda oyasaamirira ozunge nga measles ogende ng'owunnuna ng'empuuna malungu. Nannyini kakomo bw'akanona aba akanonye. Twagala abantu naye nga tukimanyi nti abantu bano okutwerabira n'akataayi tekasala. Twagala abantu nga tukimanyi nti abantu basobola okukyuka. Twagala abantu newankubadde byonna bibeerawo naye nga tusobola okubeeramu ne sense ejjukira. Ng'okola decision okudisappointing omuntu, okuyiwa omuntu ng'osobola okujjukira nti omuntu ono yakola ekitakoleka. Katandike love story ya brother. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizza nnyo bannange Banasozi family. Nze no Sozi kati mweyitira dokita kubanga mpuliriza sitole nenkakasa nti ono omwami ateekwa okuba dokita ajjanjaba emitima kubanga bannange abawuliriza ntudde n'obulumi ku mutima gwange omuli amaggwa aganfumita gabadde ganfumita naye nga mbula ne wengejjiramu. Mpuliriza sitole z'abannyinaffe ne baganda baffe ab'emikwano bonna abaproducinga wano sitole. Nange yange badde genda okuvundira ku mutima n'ensalawo ngiteeke wano. Osanga bwe munaawulira mu sitole yange eno mujja kumpa ku magezi nange nfune ndabe wawengwa wadde eyange endalamuko. Sitole ezisinga wano ndaba byeggwa naye mikwano ebyange tekinaggwa. Suubira mu byo naafunamu nampa ne ku magezi nange mbeeko nga bannange abalala osanga nanywa ku mazzi. Bampita ekike Mwami Sozi yandabyeko nsuubira ebinfaako abimanyi. Amanya sijja gateekawo nnyo olw'okuba
ekyange kiriko bakalondoozi naye kansabe Mukama nti eno tebajja kunsangayo kunnondoola. Nsisinkana mwana muwala emyaka 9 egiyise. Nali ku Kyeyo nga bwe mubimanyi abali ku Kyeyo baasola bannange. Obudde obusinga bw'obeera ku Kyeyo awatali byakukola ogenda nnyo ku Facebook. Budde obwo bwali bwa Facebook, zino zi YouTube zaali tezinnakyaka nnyo. Beera ku Facebook okwo n'olaba abaana n'olaba bwe bitambula n'olaba kano n'olaba kali. Mba ndi awo kwengwira ku mwana omuwala nga ndaba apositinze posita ze ne mutunuulira ne mpulira obuntu obuntambula mu mutima. N'olunaku olwokubiri n'apositinga ne mpulira nga mpiikinze interest okumanya omwana omuwala ono wa gy'ali na biki ebimukwatako. Namuwa friend request n'agiddamu ne tutandikira awo. Ambuuza oli ludda wa, mubuulira gye ndi, emirimu egyange gya kuyiriba. Bambi kyamukwatako nnyo n'ansaasira n'agamba bannange mwe mukiyitamu mutya ekintu ekyo nga kinene, mwaguma mutya emitima ne muga munnange ensi bw'etyo. Ne tubeera ba good friends ne tutandika okunyumya. Wamma nga buli ku makya njagala omubuuzaako bwe yasuze olw'eggulo. Bwe tutyo ne tugenda mu maaso. Kaakati tufuuse ab'emikwano abajjuvu. Omwaka mulamba guyiseewo, nkuto ogwokubiri, contract yali ya myaka 2. Kaakati obudde butuuka obw'okudda e Uganda. Mugamba munnange nno nzijja nkomawo ewaffe naye nkuleetereyo ki? Ko ye kyonna ky'onaalaba ekinsaana ky'onandeetera. Nze kale obudde nga butuuka nga nsiba migugu gyange nga nzira e Uganda. Bwe ntuuka e Uganda ng'awo tutandika kukozesa WhatsApp, musindikira WhatsApp, natuuse kulikayo nti kale kakati nga mugamba nakuleetedde ebintu byo, wabula nsaba ompe address mbikusindikire bikutuukeko. Ko ye nti ssebo nno nze nfugibwa ndi mu maka g'abazadde bange. Tekiba kya buvunaanyizibwa okulaba nga nina ekintu ekitavudde mu mikono gyabwe, so padde nkusaba ebintu byesigalize. Tompeereza bajja kunnyombesa, nfuna ntya ebintu okuva ku stranger. Ne mwegayira ne mugamba munnange ebintu nabireese nga byo, n'agamba nedda tompeereza bintu saagala. Ne mugamba kale mbadde nsaba leka mbitunde nkuweerezeemu ssente. Ko ye n'agamba kale ekyo kikola amakulu. Naye ngolooza nina ne bye nali natutte. Ekituufu nali sirina kye natutte, sijja kubakweka. Munnange bwakkiriza nti ntunde muweereze ssente, nga nkwata ssente gyali $5,000 nga ngimuweereza. Nga mugamba kwata ezo tebamaze, bwe banannyongera nja zikuweereza endala. Ko ye nti kale. Enkeera nga nkwata $5,000 nga ngimuweereza. Ng'agamba kakati ssebo mbadde nkusaba tukome awo. Ebisigadde bazadde bange bajja kunkolako, tonnyongera ssente. Famire yange ejja kundabirira. Kyampisa bubi naye nensiika ne mugamba kale. Tugenda mu maaso n'okunyumya, tunyumiza ku WhatsApp. Emyezi 6 tuba tuyingira omwezi ogw'omusanvu. Ndi mu Uganda olwo, si gye myaka 2 n'emyezi 6 nga mulabye. Nga mugamba munnange tumaze obudde buwanvu nga tunyumya.
oli mukwano gwange ne kakati mbadde nkusaba tusisinkane nkulabeko twerabe. Twali mu gwa mukaaga omwana nga ŋŋamba bw'oba oyagala kundaba nti ojja kundaba omwezi ogwokubiri next year. Bannange kyannuma nga ndaba obudde buwanvu omuntu njagala omusinkana mulabeko nengezaako ne mugamba ebbanga ly'ompadde ddene n'aŋŋamba bwe biba bikulemye bireke nkugambye nze ojja kundaba mu gwokubiri omwaka ogujja. Ne ŋŋamba kati nkoze ntya ne mbeerawo okumuweereza message ne tuweerezaganya message ne mwegayirira munnange twandisinkanye. Mujjukire olwo omwaka ogwo mwalimu ekitta abaana bawala ng'abaana abawala bafa nnyo ate abasinga waliwo abaafanga nga basinkanye abasajja so ng'abaana kizibu nga batya. Ne nafuba nnyo ne mumatiza ne mugamba siri muntu mubi ndi muntu mulungi ojja kunsinkana tunyumye nkusuubiza tojja kufuna buzibu bwonna. Nennemerako nange lwali olwo ng'omwana omuwala akkiriza olwo nkolera mu Kampala awo sayidi z'Ekkololo ate ye ng'ali ku kampasi olwo ayingidde kampasi ali Makerere. Kati bwe yalaba ng'ebitundu bisembereganye n'akkiriza nga tukola appointment enkeera ng'ajja nali ndi awo ku mulimu ng'atuuse nga mwaniriza tusanyusa okukulaba ngamba nange nsanyusa obalaba okubasanga ng'ayingira nga tunyumya naye ŋŋenda okutunuulira omuntu aŋŋambye ali ku yunivasite ŋŋenda okutunuulira mu butuufu nga n'engatto ziringa ezirimu ebituli mutunuulira enviiri naye yali mwana mugezi ate nga mwegendereza kuba twali twakasinkana bwe tuti n'anzigirayo kaadi ye eya yunivasite n'agimpa n'aŋŋamba saagala olowooze nti ndi muyayi kituufu ndi ku yunivasite era kaadi yange ey'essomero yeeyo girabye nti ngirabye. N'aggyayo ID ye national ID nayo n'agindaga n'aŋŋamba yenze konze kale nga mpita wa booda nga mutuma ku City Garden wa booda ng'agenda ku City Garden ng'aleeta enkoko eya City Garden abaali baziriddeko muzimanyi mwana muwala nga ngimuteerako. Bannange omwana yali enkoko omwana yawoomerwa enkoko yonna n'agimalawo. Amala ogimalawo sooda anywedde. Yali mwana mulungi mu explanation nga ŋŋamba kakati nno munnange nina okubuulirako ebinkwatako nga bukyaliko nze otyo nga ŋŋamba ondaba nti taata wange yali musajja mugagga nnyo ng'abeera sayidi zeeyo Entebbe yali auditor n'afuna maama mukyala mukulu naye si maama amuzaala nti ye wamala okufuna maama ne babeera bagagga nnyo ne bagula amapoloti mu Ntebbe ne bazaala abaana 5. Nina ŋŋamba mu maaso awo omukyala omukulu yeefuulira omusajja ayagala okumutta kyokka amutira bya bugagga bye. Kati omwami yali musajja wa ddiini nnyo. Omusajja ng'agamba oba omukyala wange ayagala kunzita olw'ebyobugagga ate nga tulina abaana kamuviire kasita muloovu ebyobugagga bijja kuba by'abaana bange. Omusajja yakwatamu mpale ye na ssaati n'ayingira ekibuga. Nange omwami bw'ayingira ekibuga ng'atandika kuyiriba
ng'atandika kuyiriba nga bw'omanyi omusajja yatondebwa nga musajja of course tasobola kubeerera awo akwatagana ne maama w'oyo omwana kati bakwatagana ne maama w'oyo omwana nga bafuna obusente musajja ng'afuna ssente ng'adda ku nkingirizi z'ekibuga Kampala si wala nnyo ng'agulawo poloti ng'azimbirawo maama w'omwana oyo kati bamuzimbirawo nga bazaala omwana eyasooka yali wa bulenzi bazaako ow'obukubiri yali wa bulenzi ow'okusatu yeeno omwana omuwala nga batambuza maka kaakati omwana omulenzi olumalako senior 6 agenda okujoyininga kampasi bamuwa ssente za tuition omwana mu buyogendo zisasula ku ssomero yatuuka awo kumpi ne university mu kasente akamu ng'apangisa kizimbe ng'ateekamu bbaala mwana ng'atandika kuvuga bbaala ewaka yanonanga tuition ng'ayongera mu bizinensi ya bbaala mulenzi ng'ayonooneka bw'atyo muzeeyi agenda okukimanya nga takyalina kyakkola oyo n'amuta bw'atyo n'ayonooneka n'ebbaala ne ziggwawo omutwe ne gubanga ogutabuse oyo muzeeyi teyamuzaako mukono omwana ow'okubiri olwamalako senior 4 naye n'agaana okusoma n'abanga agenda okutabuka omutwe kiki ekigenda mu maaso kakati munnange ono omwana omuwala asoma ye emboozi gy'annyumiza kakati bw'asoma ebiseera byebyo bye namusangiramu nga ŋŋamba ekituufu taata wange kati akaddiye ye yali omusajja omugagga neefe abaana ne maama wange ne we tuli banaku taata wange kaakati akaddiye ndabira ddala nga bwe mba sisomye famire yange genda kuzikirira teri muntu agiggyayo engeri baganda bange gye baalemwa okusoma nze njagala nsome nzibbulule famire yange ate naŋŋamba nina ekirooto nti ŋŋenda kusoma mmaleko ndikola naye ndiba omuntu omututumufu mu nsi yonna erinjogerako ate ng'omwana ayogera akikakasa ng'akirumako n'amannyo n'agamba nze ndiyitimuka ensi yonna erinjogerako kanze n'aŋŋamba kakati naye nze nina obuzibu bwondabira wano nti daddi wange ekituufu takyalina ssente era mpa ssente eza transport ezintuusa ku kampasi yali asomadde nga tasulayo n'aŋŋamba mpa ssente ezintuusa ku kampasi n'enzinzizaayo siringi 10 kuba batwalirangawo 5 n'aŋŋamba nze gwolaba sifuna wadde ssente ya lanki yakulya ku ssomero n'aŋŋamba n'ebikozesebwa ku ssomero byonna nsaba bisabe okuva ku kompyuta obutabo obusomwa n'agamba sirina kyenina buli kimu nsaba kisabe naye kasita daddi wange amanaginga okumpeerayo tuition ekirowoozo kyange kyakusoma ekirooto kyange kyakuyitimuka mbeera omuntu alyogerwako mu nsi yonna n'aŋŋamba ate sirina muntu ankwatirako abandi badde mikwano gyange abasajja omusajja abeera mukwano gw'ennaku 2 ng'ayagala mugende mu relationship ate tebalina bugumiikiriza ate nga nze ebintu bya love sibirowooza nako era sigenda bikola kimanyi nti omuntu ayingira mu love ng'amaze okusoma ng'agenze mu marriage konze n'aŋŋamba era naawe bw'oba ng'olina ekirowoozo ky'okugenda mu love nange ndeka sijja kusobola kantobe wendikoma weewo
taata wange ne bwalemererwa tuition sisobola genda mu laavu na muntu yenna nga sinnamaliriza kusoma nga sinnatuukiriza birooto byange. Nangamba oba ondiko ekirooto kya laavu tojja gifuna. Bw'oba onankwatirako kisoke naye nga tolina kondisoni zonteereddeko. Bannange omwana nali mwagala, nawulira ng'omwana mwagala ne mugamba nja kukwatirako. Nangamba nga tewali kondisoni consent ye. Ne mugamba nkolera bajeti y'ebyetaagibwa byonna ku ssomero. Mu bulamu bwo ky'owulira nti kye weetaaga kiwandiike. Omwana n'akwata olupapula ne muwa ne peeni n'akola bajeti. Bajeti yali eyingira obukadde nga 3.5. Kompyuta, ebitabo ebisoma, buli kimu. Bannange nakwata bukwasi booda nga ngenda mu banka nga nkola withdraw nga nzija nga mukwasa ssente. Ng'agamba neeyanziza nga muwerekera. Nze wensula twali tuyita ku kampasi. Kati bwe twatuuka ku kampasi nangamba nkomya wano, ye n'avaako, nze booda neesigala ng'entwala gy'ensula. Ne ntuuka ewaka naye n'agenda ewaabwe. Ne tutambuza obulamu bwe tutyo. Kuva tusinkana n'omwana omuwala oyo natandika omuwanga omutwalo buli lunaku, omutwalo gwa kulya ku ssomero kuba yali talya. Buli lunaku mutwalo, buli lunaku mutwalo, buli lunaku mutwalo. Ne tugenda maaso, omwaka ne tugukuba wansi. Nga seekanzeemu, tuli ku WhatsApp tunyumiza ku WhatsApp, ne tutambuza obulamu bwe tutyo. Tuba tuyingira omwaka ogwokubiri olwo tuguyingidde. Si gye myaka eno olwo nga mulabye. Kakati nga tukola appointment ng'omwana agamba kugenda kujja waka okundaba. Nako nga lutuuka nga nkubira simu ng'ajja nga mwaniriza nga tutambula mpaka waka. Kakati okutuuka ewaka ng'ayingira. Yatuula ku buliri, nalina luumu emu gye nsulamu. Ng'atuula ku buliri nga tunyumya ssaawa 10, 11 tunyumya, 12 tunyumya, tasiibula. Tuyingidde ssaawa emu tunyumya, ssaawa 3, ssaawa 4. Ng'alyoka ngamba kaŋŋende ewaka nti kale saamukwatako, sirina kye namunyega. Mwana ng'asiibula ng'adda waka. Nga tugenda maaso n'omukwano gwaffe bwetu gutyo ogutali mu kasukaali. Kwata omwaka ogw'okumeka? Omwaka ogw'okuna nga tunyumya. Kati ng'abeera gy'ewaka n'andaba ne tunyumya. Yajjanga ewaka ne tunyumya n'avaawo ssaawa 4 ez'ekiro. Naye nga simunyega, simukwatako. Ng'abeera firi. Olwo n'ewaka nga nze ndabirira. Keba emmere yaweddewo, kawabe tewali buli kimu nga nze nkikola kwewaka. Era yatuuka n'aŋŋamba nti ewaka batandise okuneewuunya, kati ndaba ddadi bantunuulira oba balowooza nafunayo omuntu, bonna balaba. N'aŋŋamba leero kusomera ate yo kyayitirira. Nti era kati baŋŋamba nti ndowooza afunayo ddooni ng'omwana anyiridde. Bannange ng'omwana anyira. Bayizamu omwana oyo namusinkana, alabika yali amekinze 17 years. Alabika yali awezezza 17. Nange mwana nga yeeyagala, ewaka ekibulayo nga nze empeereza, ewaka ekibulayo nga nze empeereza. Naye nga omwami eri gye yasookera ewa mukyala mukulu, abaana bonna kati wenjogerera baali mu Amerika. Ne nnyabwe
apartment zonna nga balekamu bapangisa bajja buzi mu Uganda ne baddayo naye nga tewali aweereza kitaawe wadde 10. Era omwana mu bintu bye yanyumizanga taata wange akaddiye naye akaaba ennaku n'agamba abaana bonna be nazaala n'empeerera n'embulwayo omwana ngulire essaati wadde engatto. N'angamba naye wadde biri bwe bityo nze manyi daddi wange ajja kufuna essanyu nteekwa okumulaga ku ssanyu. Nange nga tugenda maaso n'omwana nga tugenda maaso omwaka ogwokusatu nga tugukuba wali nga tukwata omwaka ogwokuna wamma nga tunyumirwa naye nga tunyumirwa mutima nga mpulira njagala kwogera ekigambo naye ate nga yampoone nga neŋŋamba bannange kansirike naye ng'ekinnemesa ku mwana muwala ono mu mboozi ze zonna ze yanyumyanga ng'agamba one time alibeera muntu amanyise mu nsi yonna. Ate Minisita Suze n'abatuwuliza kambabuulire omwana yali yakkiririza mu Katonda. Bannange ndowooza amateeka g'eddiini yali agamalayo baali bakatoliki pure naye omwana ng'awuliriza mu kintu ekitibwa eddiini yalina sapuli mu bulago nga never any single day okumusanga nga talina sapuli eyo mu bulago era ye sapuli ye nga teva mu bulago. Bannange nga ssente ze namuwanga nga ne bw'omuwa omutwalo atoolako 10 n'alutonera Mukama nga buli ssente gy'akwata ate ku kutoolako pasenti n'agiddiza Mukama. Bannange omwana yali yakkiririza mu Katonda. Ate abawuliza sitoole eno mwenna Sozi family kye nalaba Katonda bw'omukkiririzaamu avaayo n'akweraga. Kuba bannange omwana yayogeranga ne Katonda sijja balimba omwana omuwala ng'ayogera ne Katonda. Omwana yafunanga ebirooto naye nga bijja direct. Bw'abaawo ekinaamubaako ng'akiroota. Bw'abaawo omuntu ky'anaamukola ng'akiroota. Gembabuulira ge mazima. Kati bwe nalaba ng'omwana aliko ekisa kya Katonda ne ŋŋamba bannange eno blessings nange nteekwa ogikwatako kyova olaba namulemerako ne ŋŋamba nja musapootinga ekyamagero kye we kirituuka nange ndigabana ku ekyo. Nange mwaka ogwokuna wakati awo omwana engeri yajjange waka ne tunyumya kati mutima nga ndaba ng'eyanzikiriza edda ne ŋŋamba oba nze saatula kati nkimugamba ebiri byali byantandikwa. Lumu ne nzitoowerera mu message za WhatsApp ze nali musindikira ne nsindikamu eya love kye nali sikolanga. Era kasita namusindika message ng'eraga ntandise ebya love omwana nga nsindikira message n'aŋŋamba mukulu ssebo nkweyanziza byonna by'onkoledde onzijje wala obadde kitundu ku bulamu bwange naye okuva n'olwaleero nkusaba tukome wano. Sigenda kubulookinga naye tonyongera ssente yo n'omu tukome wano omukwano gwaffe tugukomye wano. Bannange nawulira nga nzigwerera ne ŋŋamba oba lwaki nkyokedde ne nejjusa oba lwaki nkyokedde ne ngezaako okumwegayira omwana ne mugamba sijja biddamu. Omwana omuwala yalema ne mugamba nkulayirira sirikiddamu. Omwana omuwala yalema n'agamba tukome wano ate kasita ogenda maaso n'okunegayira ngenda kubulookinga. Nkugambye tukome wano sikyayeetaaga. Bannange namala wiiki nga negayirira omwana n'alema ate nga gyakomogana mpulira neeyongera okumwagala. Munnange kasita wiiki yawera nga ndaba takyanfaako nga ntambula bukungujjo nga nfuna kiriniki emu nga mbinyonyola omusawo
nga mugamba nina ddiiru nga mubuulira ddiiru yange bwegenda okutambula nga ntwala mu kasenge nga neebaka katanda ng'aleeta macupa ng'aganteekako wamma nga neebakira ddala ng'omulwadde awedde emirimu. Ali obubi ali ku macupa nga muwa simu y'omwana WhatsApp nga nkuba bifaananyi ng'abimusindikira. Ng'amusindikira message ng'amugamba bw'oba omanyi omwami ono ali mu ddwaliro mu kifo gundi ne gundi ne gundi ne gundi naye ali mu conscious. Gwe wekka asobola omutaasa. Bw'oba osobola jangu. Batta ng'omwana omuwala kirabika yalina mu kiyungu ng'afumba nga bwe yalinnya booda nali ndi awo nga muwulira atuuse. Era kasita nawulira atuuse nze n'enfa. Azini okwefiisa. Dokita n'amwaniriza n'asooka amutwala mu kasenge n'amugamba omusajja oyo wamukoze eki? Omuwala ne yeewaka n'agamba bannange sirina kye namukoze. N'amugamba oba olina kye wamukoze yogera n'abagamba sirina kye namukoze. Ne bamugamba oyinza okutta omuntu nga togenderedde. Munnange nga bamuleeta we nali ndi ku kitanda. Omusawo ng'avaawo ng'atuleka. Omwana nga nkwatako ng'agamba kiki bannange? Kiki? Wabadde ki? Biri bye nakugamba nga nze sinyega. Kasita yatandika okunkwatakwatako nange ne ntandika okudda engulu. Kasita yatandika okukwatakwatako nange nga nkomawo mpaka ne nzibula ne mutunuulira bwe nti. Amaziga ne gampitamu. Nambuuza kiki? Ne mugamba wagaanye okunsonyiwa. Naŋŋamba kati nkusonyiye naye nkuwa last warning. Ebintu ebyo nabikugamba nga twakasisinkana. Toddangamu kubyogera naye nkusonyiye. Mulowooza saawona ne mpona. Era omusawo n'awulira ng'emboozi efuuse ya waggulu n'avaayo. Era olwavaayo n'anziggyako amacupa ge. Tansiibudde. Nga tudda waka nga tunyumya. Omwana nga ngamba ye last warning. Singa nali njagala bintu ebyo singa nabikola dda. Kyova olaba we wansangira nali ku kampasi naye nga n'engatto ya bituli. Lwakwewala bintu ebyo si byetaaga si byagalira ddala ebyo Katonda abigaana. Ne mugamba neeyanziza okunsonyiwa. Nadda ewaabwe ewaka. Ekinsesezza kwe kuba nti abamu abajjukira mujjukira nti nali mbanyumirizaako olunaku olumu lwe nasalawo okunywa obutwa nga Esther ankubye ezzalawo ly'okunkyawa. Nyongedde okutegeera nti saalinzekka oba sirinzekka naye love story ezimu zipikingirawo from the word go, from the first episode zipikingirawo. Kati eno mpulira ng'epikingiddewo era naawe nzikiriza wali mu kulaba show eno okkiriza nti eno epikingiddewo owuli ogifiiringiddewo. Kyenjala okutegeeza kiri nti si buli love story nti muntu experience y'emu. Ekisooka ono bw'aginyumiza atandikidde ku love, atandikidde ku girlfriend. Endala si bwe zitandika ate nga byonna tubyetaaga. N'olwekyo ekyo njagadde kikulekemu omanye nti olina okwegendereza ng'okola comment. Onegambe story sigitegedde, sinaba gitegeera, story emboye. Okay. Ebintu bisatu byenjagala okunotinga mu story eno. One is being clear. Omwala ono okubeera clear n'agamba nti njagala bw'oba osazeewo okunyamba. Nyamba naye nga tewaliwo condition. Tewaliwo kakwakulizo konna. Si kyangu mu nsangi zino naye ate era omuntu okusigala ng'ali clear nakyo kikulu. Olwaleero abantu bali mu kutemagana, bali mu kuleppuka. Ng'oli yateeka ssente mu muntu ng'alina kyasuubira, tewaliiwo ndagaano, oli oba bakkiriza verbal ngeri ya buntu, gentleman's agreement, oli endagaano n'agimenya, wamma ne babeera ku mbiranye, kubanga bagezaako okubanga bakkiriziganyiza naye nga at the back of one's mind
aplaninga bintu birala nyalaga kirala nenga ekituufu kiri nti era ali kirala. So sister kyemwagaddeko sofa tetunabategera gye binaggwera oba gye byaggwera naye nga okubeera kirya kikulu. Nabagamba nti tusobola okukkiriziganya oba ne tukkiriziganya obutakkiriziganya, it is all okay. Ndaga kyoli manye nti ngenda kubeera n'omuntu bwati than okupretendinga nobeera awo ng'oluvannyuma ondaga kirala ng'ate waliwo mmanyiiza kintu kirala. Awaliwo ekyokuyiga. Interest yange mu story eno waliwo byakoonyeeko mu mboozi sister gy'abadde amuwa. Ngambye sister nga yenyumiza mangu nnyo. Olumu kikola olumu tekikola. Kikola ku muntu anaakutegeera, tekikola ku muntu ayinza okukutya. Eno nga wa bizibu nnyo. N'avaawo. Olumu Katonda bw'abanga omuntu yamukuwa ng'anaaba mukwano gwo ng'anaaba muntu wo kisigala kikola amakulu. Naye eriyo abantu abatya ngagamba ono nya sijja musobola akaaba nnyo bali bubi ndabanga omununuzi ewaabwe leero bw'amuleeteddeko bya City Garden oba Garden City ndo zabadde bya Garden City byabadde agamba. So abamu kyobola agamba nti olumu bw'obanga weetottola weekyo kyoggola sooka okakasa omuntu gw'onyumiza ebintu byo agenda kusunga oba agenda kutegeera. Waliwo abantu abanyumya ogenda okulaba ng'ebintu ebyo babikozeseza against you ne wejjusa okubyogera nga tebyakola makulu. My area of interest mu love story eno ekitundu ekisoose teri ku brother teri ku sister naye abajjukira obulungi nakye njagala okujja abajjukira obulungi bw'abadde anyumya sister bw'amunyumiriza oba omuwala ono kampasa bw'amunyumiriza ku bulamu obw'okuba nti amaka gazaalibwamu maama we ye mukyala alinga eyadda mu bigere omusajja ono oluvannyuma lw'okwawukana n'omukyala omukulu oba omusajja ono nga mu maka mwalimu omukyala omukulu abaana baabaweerera all that nga bwe mubiwulidde ne bagenda n'ebweru naye abaana bano ne batajjukira kitaabwe. Interest yange eri awo. Ebigambo bino njala bigenda eri abaana ab'obulenzi bigenda eri abaana bigenda eri n'abamaama. Bwe ngamba abaana ab'obulenzi njogera eri abaami abaana ne bamaama. Njagala kusooka eri abaami olumu waliwo lwe tulowooza nti tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe nga ffe tulina bwe tuyita obuvunaanyizibwa nga bwe tukozeeko obuvunaanyizibwa balina bwe bayita obuvunaanyizibwa nga tekikwataganye. Oba ogezaako okuntegeera nsaba nkubuulira ebintu bye weetaaga okuwulira oba oli awo obeereko by'oyinza okupreventi nga by'oyinza okuziyiza along the way. Amazima amatuufu gali nti waliwo abantu abajja okukukyalira mu ddwaliro ne bakuwa ssente ne wabeerawo abantu abajja mu ddwaliro okukujjanjaba twawule omujjanjabi n'atukyalidde. Abantu abamu bakola mu bulamu bwaffe kye tukola ekyo tukyalirako abalala ne bakola ogw'okutujjanjaba. Nali ndabyeko omusajja ng'omukazi yamulekawo omukazi nga yamulekawo mu mbeera ez'obulwadde naye omukozi eyali mu maka n'agamba nti ono abadde mukama wange ate yabadde atulabirira mukyala we bw'abanga amuleseewo kakati nze okubanga mmuleseewo mulekeddaani omwana ono n'agenda abeera mu maka ago yeewubanga mu ddwaliro omusajja yali yakolamuko kasente ke n'omukyala teyali bubi kati omusajja ono ebyembi bambi bwe yalwala obulwadde bwali bwamugonza teyasimattuka era omuwala ng'amaze okuziika atambula adda mu bibye famire esigala edda mu byabwe munnange bagenda okugenda mu by'okusoma ekiraamu omusajja nga yalaamira omukozi omukozi ng'alina omugabo omunene ogwaleka famire ng'esasamadde naye ku baali bategeera abaali bagenzeeko mu ddwaliro abaali balambudde ku mwami ono bo baali bakitegeera tebakiwunya lwaki omusajja ono awadde omukozi omugabo kubanga abala bonna nga bamuleseewo ono gwe baalekangawo bajjanga ne bagenda ono ne bamulekawo n'abeerawo 24/7. Omwami nga bwe nkugambye nti mu bulamu bwaffe ne mu bulamu bw'abo b'ovunaanyiziddwako b'oyiriddewo omubiri olina ky'oyita okuyiwawo omubiri balina kye bayita okuyiwawo omubiri kiri ngeri bbiri. Okuweerera abaana kirungi
okugulira abaana ebyokulya kirungi, okujjanjabya abaana kirungi. Naye bamaama bano batera otukuba ekkene, batera otukuba jjooka bwe bagoyinga that extra mile okukwata omwana ono nga bamukuba empiso, okumusiisiriza ng'avudde mu ddwaliro bamaze okumuggyako akasaayi, okumugulyayo ekindaazi, okumugamba nti ogenda beera fine, okumuweekako ku mugongo. Ebyo ebintu tubirabanga ebitono. Nfunye omukisa okugezaako ku bintu ebyo nendaba amaanyi gaabyo. Oluvannyuma lw'okuyigirizibwa nga sinaba kuwasa, nayigirizibwa omwami omu ate yali badde nga bonoonyereza abanga ali ku ludda lwa Beki. Omwami ono nga musajja yayogera ebigambo n'agamba ekisooka abaami njala obbalabula. Bw'oba ofunye omukisa zaala abaana mu mukazi omu, ne bw'aba afudde ku makwabo. Nga nkiwulira nkula kikula. N'akola statement endala gye nayagala nti bw'obanga tosobola kulya mugaati guliko blue band nga tonnazaala baana, bw'onoozaala abaana okuggyako ng'otripolinze amaanyi g'obadde okozesa wali before nga weevunaanyizibwako wekka n'oyongera ku maanyi ago, bw'oba osigadde ebintu obikola mu ngeri y'emu, weerabira okulya ku nnyama, weerabira okulya ku nkoko, kubanga obuvunaanyizibwa bujja kubanga bukutwala saketi kumpi paka kufa. N'ayogera ekigambo kye njagala okukozesa nga kye kikulu mu byonna, n'agamba abaana bano nga babazaala. By default, ku 10, relationship, bonding between omwana ne maama, omwana wazaalibwa, maama aba alinako 60%. Kati wasigadde 40. 40% gye mugenda okugabana n'omwami. Chances are nti omukazi emirundi mingi ne 40 agitwala. Taata n'abeera awo ng'ali awo alinga aliwo naye ng'alinga ataliiwo, ng'agula emmere alabirira naye ng'omwana ono abondinze nnyo ne maama. Nga sinnazaala ne ŋŋamba nja kufuba okulaba nga tulwanira 40% eno. Mukama bw'aba nsobozeseza si mu bubi, mu bulungi. Mukama bw'aba nsobozeseza nga n'olumu nsobola n'okusalamuuko ne nnyingira mu nkaaga eno default yo n'enjala tubeeko engeri gye tugigabana. Si byangu naye mbirabyeko nga bisoboka. Nzikiriza nti abaana babondinga nnyo ne bamaama baabwe, abaana abalenzi. Naye abaana baffe okiraba nga much as maama, omukwano gwa maama guba gwa maama, ogwo gwo tetugukaayanira, naye olaba nga abaana era balina laava eya taata. Si kifunye bufunyi nga kijjira ku mukeeka, kirimu obulumi n'okunyumirwa, kirimu obujiji, kirimu okweganyisa, kirimu okumenyeka. Sinaba kukikola perfectly, nyinza n'obutakikola perfectly, naye nzikiriza, ne Beki akkiriza, n'abaana bakkiriza, n'abatumanyi bakkiriza nti sozi muntu agezaako okubeera n'omukwano ogw'abaana. Njagala okukikozesa nga ndabula abaami. Tukwata ssente ne tuweerera abaana. Tukwata ssente ne tusasula amalwaliro, ne tugula emmere, ne tusasula ennyumba, ne tuzimba ennyumba. Akabanga maama kaamala nga bakanda eŋŋano n'abaana bakole chapati, eyo bonding taata gy'otazannyirako. Waguze eŋŋano ne bakola shopping, buli kimu ne bakikola. Oli w'amaanyi, maama akukize kubanga yeetabyemu practically ne bakola eŋŋano. Memory ey'okubanga maama bajjukira nga abayigiriza okusiika obundaazi, okusiika daddies, okukola sumbuusa, togizannyisa. Okoze kinene kubanga abaana obajjanjabya, ate wasasula na insurance. Naye ekyokubanga wasasula insurance kyamaanyi. Waliwo akukubako obubonero, yakwata obudde bwe n'abuteeka ku mwana, n'amutwala mu ddwaliro, n'agumiikiriza embeera eyo yonna yonna. Omwana ne yeeyonoonera n'amukiliininga kubanga atidde empiso, engoye n'azikyafuwaza, maama n'alongoosa, n'amuwa engoye endala. Oyo aba w'amaanyi. Kati bwe kijja n'obanga olinayo n'agabeera agalala ag'okutulugunya nnyabwe, n'akaabiranga mu baana, olumu n'atakuloopa, olumu n'akuloopa, baba babiraba. Nyongera okulabula abaami nti ebbanga nga ligenze, abaana bano bwe basuumukamu, bw'ogattako bamaama abamu abamanyi okutu blackmailinga, abamanyi okutukonjera, abamanyi okutusiga enziro mu baana, olumu ne ku bitali bituufu, abaana baba n'okukkiriza mu bannyaabwe.
njagala okukulabula musajja gwe nagambye kiri 2 in 1 1 ng'okola obuvunaanyizibwa eri abaana balance nga kyoyita obuvunaanyizibwa n'abaana kye bayita obuvunaanyizibwa maama ajja bbawo omutwalo nga wasasudde school fees wa million 3 basigale nga batendereza maama ojja gamba nti isn't that stupidity of the highest order? Be logical. Be logical. Ekyokubiri nga tuweerera abaana nga tulabirira abaana nga tuyowa omubiri olw'abaana tulowooze ate ne ku bulamu bwaffe. Abazadde bangi bakola ensobi ey'okubanga buli kimu bakitadde mu baana ne balowooza nti abaana bagenda obba benefitinga nyongera obbalabula. Nga nkozesa example eya Uganda eri mu luserwa mu mukago gwa East Africa. Bamikwano bino nze nabitegeera dda era Mukama ampe ekisa. Abaana Mukama ansaba ampe ekisa mbateeketeeke bwe bali babanzijukidde. Good. Bwe bali batebanzijukidde nga beenenya bokka naye nga nsobola okusurvivinga. Kyansonga okutandika okulowooza nti abaana bano bajja kuva mu bulamu bwaffe bagende babakane n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye oteekeddwa okumanya nti ojja kuyimirirawo obanga weebali obanga tebaliiwo. Ng'oinvestinga mu baana okusoma, kola investment eyo ng'eyinza obutazza returns eziri direct nga bw'olowooza. Kola investment ng'oyinawoko ebintu ebiyinza okukuyimirizaawo ne mukyalawo kubanga oyinza okulowooza nti abaana bajja kujjukira nnyabwe yekka. Ekyo nkyogedde. Chances ez'abaana okujjukira nnyabwe weeziri n'enkula ze gye ziva. Chances ez'obutabajjukira mwembi weeziri naye kamusigale nga musobola okusurvivinga. Abaana bangi babaweeredde ne bakula n'omwana n'akola law, omwana n'asoma obudokita, oli n'akola engineering. Bwe bamaze ne beeyonoona wallahi abaana obasanga ng'oli omuzadde alina amaziga ng'abaana beeyonoona alinga eyasumukamuuko ye muwala eyafumbirwa ekyamuliibwa ne bw'omuleetera omusajja gwe yafumbirwa n'omuzadde gwe yali amwagaliza olemwa ng'omusajja wa kitiibwa omuzadde wa kitiibwa naye ng'eyasigula muwala we bannange y'oli gwe baali balina edduuka mu kikuubo naye kati oli kyali yali ng'asitula emigugu era bwe yamufunyisa olubuto n'amutwala paka ekijja bwemi n'aleka eyo kati gye bagyogera ate n'akawala bwe kagwa mu laavu tekannaba kubigwako biri ebyokugwa ku sozimo kamanye red flags na biki. Nolwekyo taata balansinga kyoyita obuvunaanyizibwa n'abaana kye bayita obuvunaanyizibwa kubanga be bakwevaluatinga be bagaba max. Tojja kusetinga bibuuzo obituule weegolole. Ojja kutuula ebibuuzo nga waliwo abamaakinga be baana gwe performer kati waliwo abatunuulira mu performance yo. Kibalansinge teeka abaana ne baba tebakujjukidde. Tugenda mu mukago gwa East Africa bamikwano ebiri common bye bino. Omwana agenda kubeera Kyaddondo nga girlfriend yamufuna Zanzibar oba Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma. Girlfriend amuyina Mombasa. Size train ogenda okumugamba okubeereramu nga akugamba daddy I understand but I have issues. Nino genda ndabe girlfriend wange kati mbadde nsavinga wakasente nga vacation. Omwana akugamba vacation nga kyekizibu kyalina nenga gogamba omwana musiru omwana yakusala era munange yakula kakati ne girlfriend we buvunaanyizibwa. Abaana ekyamaanyi kye bajja okukola zino homes ze muwulidde mu nsi ezikuze ze zigenda okujja wano ngagamba yakole pokaanga ne muzeeyi agamba nti sima tetumujjanjaba sima twamusuuli nga bakukwata nga bakuteeka mu zi homes. Temuziwuli abannaffe bankuba kyeyo nga bali eri kakati projects batanso zireeta wano e Uganda mpola mpola. Linda mu myaka 10 abiri ejijja mu maaso bigenda babaana baliwo lwalo bikyaliwo ne byabagagga nnyo n'ebyaba byafoodinga. Abaana kye bajja okukola nga bakwata muzadde waabwe nga bamutwala mu home nga bamuteekeyo mu balabirira abakadde nga bagenda bakyakala. Bobo bali bubi nnyo nga bakubira video call dakika 5 nga mwogera nga gamba addayo ku mirimu. Wetulaga nolwekyo aba investing mu baana sigamba nti tetuweerera abaana tubaweerere ne tubaweerere nga naffe tumanyi tujja kusurvivinga. Abaana bw'oba osobola bawe basics babeeko obatuusa abaana bayiga ebintu nga basobola okukola bwekuba kusoma kweyongerayo beeyongereyo nga beeweerera kubanga abo nabo tubalabyeyo. Tetulina nnyo mukisa gwa wano Uganda kusanga mwana myaka 16 15 ng'asobola okuyingiza ssente ne katuteekeddwa okulowooza ku nteekateeka bwe zityo. Bino mbyogera eri abazadde
sinaba kutuuka kukujjamu baana kubakoza naye nze saagala mmale kutuukayo ndyoke mmanye nti kakati nno kati nze ebirowoozo mbirina kati era sibalabirira sibawerera batuuke mu maaso banzijukire bwe bali enza okujjukira bwe bali nfaako ndyebaza Katonda naye nteekeddwa okumanya nti nja kubeerawo kyova olaba era bwe nga bagamba ne bino bye tukola byange na nnyammwe mwe temutumanyiira investment yammwe education kati kitegeeza ne bye tuinvestinga kubanga nabe bayinza obitujjukiza muzeeyi watugamba nti bidyo byammwe bye biriwo lwaki si byotundako ne mulya food for thought abaana olumu bamaama bagenda ne babawudiisa ng'ekituufu kiri nti bataata emirimu gy'abamalawo nga tasobola balansinga bibiri nga nammwe bwe mujja okubisanga nga tosobola kubalansinga bibiri. Maama tulabyeko bamaama abakola ssente olwaleero nga bafuuka bataata era tebabeerawo ne tulaba nti abaana babondinza nnyo n'abakozi kubanga abakozi babeerawo maama abeera mu kutawuka here and there ng'anoonya ssente. Kakati muteekeddwa okuba abantu abakulu abaagala abawulira story ya maama ne mwagala muwulireko side y'olugero olwa taata. Waliwo olumu ye mutwala nga maama abagambye bugambi naye nga n'ebimu alina obusungu bwe obumu bwe mutajja kutegeera n'olumu ayinza nga yali mu nsobi ne najja ku bataata akasa ne mutwala ebya maama bokkolokolo naye nga mukoze omusango ogw'okuba nga mugusaze nga muwulidde oludda lumu ne musala ogwakawula nga akalenzi temukawulidde. Eri abaana abawulira ebigambo bya maama bw'akulamu n'atwala omutawaana ogw'okunoonya taata abamu bazudde nga taata alina olugero olwawukana n'olwa maama ate ng'olwa taata lutuufu maama ng'alina we yalimba kubanga bagenda omuchallenginga ng'amazima matuufu gali nti yeetondowaza yeekangabiriza yeekaabya yeekolimya naye ng'abaana yabalagajjalira abaana taata yalinga azannya obuvunaanyizibwa nga maama abeera representative ne representative n'abanga alaga nti yabikola bingi ebibeerawo abasajja bibatayogera ne bamaama ne basiga ekifaananyi ekirala so nga ate abaana abamu bakoze okunoonyereza nga bwe baatuuka ku taata okuli olugero lwe baazuula nga maama alina binne byatabagamba n'abikkirira kitaabwe ng'ataddewo room for doubt omwana oba taata aneetereza bataata nga babi nnyo n'okusinga bamaama bwe baaboogera abaana ne banaabira bataata mu ngalo. Naye ngambye nti abaana mutwale omutawaana okakase maama bwe yayogeranga bye byo. Bamaama ensi ekyuka ojja kugenda byonna obikole naye njala okutegeeza nti guluma yaguzza era n'akatiko envunyo ogiriira mu katiko n'ekulinda emagombe okalya dda kadda dda bino nga mubikola kyewunyisa abaana be mwazaala babiri bw'oyagala abaana bano basympathizinge naawe ng'oblackmailinga ng'okonjera kitaabwe kubanga oyagala abaana okubasika ng'obazza ku sayidi yo ogwo nagwo mutawaana oyinza okukikola naye bwe kiba nga taata ddala bituufu yabikola oli safe. Bw'obanga okonjedde ng'oyogeddeko mazima 5 n'otekawo obulimba 5 tukiwa bubi budde abaana basobola okukizuula naye obwesigwa bwe bayinza obukujjako n'amazima agana aga 50% nga tebakyasobola gatwala kubanga babeebuuza tutwale kiriwa tuleke kiriwa gwene bye tuzudde nti ono yalimba. Onoobeera muzadde kikaaki asigamu enkola eyo bw'owuliranga abazadde bwe batyo be bazadde abavaamu products ez'abannazaala ababi. Abazadde abakyala abakonjera bataata b'abaana baabwe ne baagala abaana bano babateeke mu nkwawa baagale bo balowooze ku bo bafe ku bo bakola bannazaala ababi. Ekyo njagadde okireka tunaatandikira awo. Ekitundu ekyokubiri tujja kisinkana olunaku olw'enkya. Katonda akunjagalire, Katonda akunkuumire. Olina ebikusoomooza Katonda ow'eggulu, Katonda ow'ekisaasumulule ebikutte mu bulamu bwo. Woweetaaga contacts, Katonda akubeerere contact enkulu. Woweetaaga favor, Katonda akubeerere favor enkulu. Woweetaaga okusaasulwa kwonna, Katonda akusaasire owangule ebyo ebikusoomooza. Gw'obimanyi ne Katonda wo yatula ekigambo kimu 2 Mukama omukoowoole manyi nti tajja kuyiwa ajja kuwulira. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda okusimba ekisimu okw'obe omutukuvu bibe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastoowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo
bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains tuyina door mats ebika ebyenjawulo tuyina cushion pillows abalina decorations tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998.